waffe yeebazibwe siime nnyo olw'okujja wano obungi bwammwe bwe butukumya. Maama nze ndi mumativu tiyavudde mu bulamu nga mumativu olw'ezzadde lye, mumativu ab'oluganda lwe wamu n'emikwano. Maama afunye ekyo buli muzadde kye yeegomba ku nsi kuno, era nga buli kimu abadde asobola okukifuna n'okusingawo, kubanga tumulaze bwagazi bwokka. Nze ku lwange neebaza Mukama olw'obulamu bwe, kubanga waaviiridde mu bulamu nga ffenna buli omu waali asobola okwetakulira, era nga ffenna omwana asembayo ye Frederick mukwano, oyo mwana asembayo. Oyo yasembayo, era nga ku lwekyo kiraga nti ffenna abadde atutuusizza bwe twetakulira. Neebaza olw'ekyalo kino abatuuze, mwebale kwaniriza maama bwe yasalawo ajje amale obulamu bwe obusigadde ku butaka. Era nga maama ekyo abadde mu mativu ng'atugamba nti banne nze natuuka wano weewaffe era wenjagala, omutima gwange musanyufu. Tuli banakuwavu kubanga maama tosobola mukkuta, naye ate tuli bamativu nti kyonna tukikoze. Neebaza amaka gano, omukyala Naalongo, kojja wange Mwami Muhammed Lukeera, mwebale kwaniriza maama bwe yasalawo adde ku butaka. Mwebale nnyo kumubudaabuda mu nnaku ze zonna ezisembyeyo, era nga nkiddamu nti maama abadde mumativu. Temwenenya mu mitima gyammwe nti oba mwandibadde mukola ekisingawo. Maama agenze musanyufu kuba ekisinga maama afiiridde mu Katonda. Eddakiika ezasembyeyo maama kye yansabye ekintu kimu kufuna amusabirako, era kye yansabye nti kwata essimu okuba essimu bansabireko, naye tekyasobose kubanga mu mbeera eyo nga tufuna omuntu amusabire, maama munnange Mukama n'amutwala, so yafiiridde mu kukkiriza. Mbeebaza bannange, baganda bange mwenna bakubira essimu ey'ekiro ku ssaawa 8 mwayanguwa netwala maama mu ddwaliro. Nkwebaza papa, neebaza sisita wange atasobodde kubeerawo, naye nga mmanyi ajja tutuukako essaawa yonna. Babayida yonna gy'oli, webale kwanguwa. Nkwebaza Papa Paulo, webale kubeererawo maama. Baba Charles, Baba Isaac, Frederick muto wange, Catherine, Edith, manyi oli mu kkubo naye mukwano naawe flight yo yazaamuko emabega naye ng'oŋŋambye oli kumpi. Mbeebaza mwenna olw'okubeerawo ku lwa maama waffe, obungi bwammwe bwe butugumya. Neebaza ab'engabi, bakojja bange, bamaama, mwebale kutwaniriza bwe twadde temuli n'omuntu waffe, mwebale tubeererawo. Baganda ba maama, bajjajja, mwebale kwagala nnyo muganda waffe, ekisinga obukulu n'okumutegeera nti kye yali asinga okwagala kumusiibula mu nzikiriza ye. Mwebale nnyo okuva maama we twamuleeta wano, nakyansanyusa nnyo okusanga ennyimba z'eddiini ye nga ze ziriko. Kyaŋŋumya omutima nti maama wonna waali butuufu tumuwadde ekitiibwa ne tumuwuliriza. Mukama abampeera omukisa. Wadde n'ebirungi byonna byabukoleddemu.
era mu ngeri eyo ffe twagala okumwebaza olw'okutulerera abaana baffe ng'abaana abo bantu balamu. Ssemakula ne banno twagala okubeebaza. Bayibuli egamba omwana omubi anakuwaza nnyina, omwana omulungi asanyusa kitaawe. Ffe ng'abakitaabo tuli basanyufu, naye kyenkakasa nti ne mukyala waffe tomunakuwaza oba temumunakuwaza. Bannaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagala okwebaza abantu mwenna abazze okutulinnyira mu musaayi n'okutuwerekererako mukyala waffe ono. N'okwebaza famire ya Senkole yonna abasigadde awo n'abalala bali mu tenti eri, kubanga mukyala waffe tumuleze emyaka egisukka mu 10 nga gyali ewaffe Bwate. Naye era ekiseera bwe kyatuuka ng'asazeewo okudda eno era tewaaliwo kiziyiza, ne tugamba nti mu mukwano omungi bambi gendako eka, naye Mukama Katonda tamuwangaazizza okuwangaalayo eno. Naye twagala okumusabira n'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe, tumusabira amusonyiwe byonna ebyamusobako. Ebigambo byandibadde bingi, Ssemakula twagala okwebaza olw'emikwano gw'okoze. Omuzungu gyayita social capital. Ate social capital era erina kwesinziira ku values z'oba ofunye okuva mu famire. Era byonna obyogedde, values za famire yaffe era tuzirabira mu ggwe, kubanga bwe mutasobola kulaba nga ffe, nga bwe mulaba Ssemakula bwe tuli, byonna byakola bya famire. Kati values ezo zojja nazo n'ofuna ne social capital y'abantu bano bonna. Twagala okubeebaza abakungubazi bannaffe, mwebale kujja nakutulinnyira mu musaayi. Nze nno nga mmaliriza nze mbakwasa olunyiriri luli mu Zabbuli eya 27, lunyiriri lwa 10, lugamba bwe luti: kubanga kitange ne mmange bandeseewo, Mukama Katonda ananzijanjabanga. Lwe lunyiriri lwe mbakwasiza abaana bange, munywerere ku olwo. Kubanga kitange ne mmange bandeseewo, Mukama Katonda ananzijanjabanga. Zabbuli ya 27 olunyiriri lwa 10. Kitalo ddala okufiirwako mukyala waffe. Ate njagala okubeebaza, mwebale kujja mu bungi okutuwerekererako mukyala waffe. Mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza abakungu mwenna mu biti byammwe, abavudde e Mengo, abavudde mu gavumenti eya wakati, ab'oludda oluwabuzi, mwenna mbeebazizza, mwebale kujja kutuwerekererako mukyala waffe. Nze Najjuma Juliet Senkole RDC Kalangala, mwebale nnyo. Naye taata ndowooza tewayogeddeko ku Wessiga. Owessiga tuli naye bannaffe. Kitalo nnyo olw'okufiibwa omukyala waffe. Olw'obudde obubaka bwonna bwogeddwa, amanya John Stephen Kyabasinga Ssaalongo, era nga nze Wessiga lya Kyabasinga Nakirama Kusima.